Engumi enyose wakati w'abakadama babiri. Omu-Ethiopia ne Kadamu Muna-Uganda. Kadamu Muna-Uganda agamba mbu buno bukadamu obw'Ethiopia bufususizza akamanyiiro. Bwefuula mbu bwo bulinga nga bubbosi. Bwetwalira waggulu nga bwe bukulu. Nenga ate nabo bwajja kola bwa Kadama. Bwava mu nsi yaabwe y'omu Ethiopia ne bujje Saudi Arabia nga nabo buzze kola bwa Kadama. Nembu bwe bwatuuka eno bulagira bumanyiira bulina ejjoogo oyinza ogamba nako kamama. Kati Kadamu Muna-Uganda agambye togenda kuleetawo kamanyiiro bwe katyo nnyabo akayisizaamu empi. Ssebo kamugambye n'omugamba mbwajjewo obuliri bwe agenda asula eri nga ku ttooyi. Jjukira bana babiri bakola mu kiyumba kye kimu naye ruumu mwe basula mu ruumu emu nga bakadaama oba nga bahawusigaalo. Kakati kana Ethiopia kamugambye ajjewo obuliri abutwale eri gy'abaasula tagenda kusula kumpi nako. Akagambye nedda nnyabo tojja kummanyiira akayisizaamu empi. Okitegeera buno sebo bukadama bwefuulira ddala bonga bwa kitalo ssebo bwefula mbu ate munange tebulina kala enjeru bwe kalaba Omunna-Uganda kayinza okulowooza nti gw'oli muddu ko ke kakungu. Okitegeera naye ssebo Omunna-Uganda tanyigirwa mu ttooke. Temukkiriza bukadamu bamanyiira. Omuwala bw'akumanyiire ate n'omukozi muno naye akumanyiire. Ejjoogo nedda ssebo tetugenda kukkiriza jjoogo eryo. Era mpagira Kadamu Muna-Uganda okayisaamu empi nga bwe kisoboka. Kasobola kutuusako vidiyo eno nawe ogirabireko. Nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Abumanyiza. Mwayita ki? Nammwe muli bakozi nga mwe muno. Ethiopia nga bumanyira no Philippines. No. Mafi sleeping there. No. Mafi, if you want to exchange your bed, but in him, no. I know Mafi Kadamu. Excuse me. If Mafi could go so you go there. Unless I'm going to put here. No. It's okay to put here. No. Me, I don't have your time. Hey, stupid. Mwayita ki? Muli bakozi ne mwagala kweyisanga ba boss. Nze njabalaga. The other Kadama ran because of you too, but me I will not. Kadama ran because of you. I will exchange. Mafi sleep there. And there's no sleep today. Mafi sleep there. Mafi sleep. Me Mafi sleep there. Ani gwe mumanyira mwe buntu. Mubana mwe bano n'obuntu bumanyira kati kabe muno kali kusimu bumanyira ndoza bwayita bukama waffe nabo ndoza okalaba. Video? Bumanyira kati ndoza okalaba. It's my phone. Wait, let's slow in my phone. Is it your phone? Do you know how much it buys? Call Mama. You can call Mama. It's you who wants to call Mama. You can call Mama. Me, Mafi calling Mama. How will you sleep? Mafi sleeping there. Unless you are not going to sleep. Mwe. Muli bukazi na mwe mumanyira abantu. Ani gwa manyira. Gasiya. Ndoza mubulaba bumanyira. Buli mukazi gwe baleeta dduka olwa buntu bunene buli Kadama gwe baleeta dduka lwa buntu buno obubiri kano nakati. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiramu n'abatali basiramu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Muksakare. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuuti okulwa emitiyana ye Haji Muksakare. Salamu alaikum. Nedda bannange
ejjoogo liina we lirina okukoma. Ejjoogo liina we lirina okukoma. Omuwalabu tagenda kukumanyiira. Ate ne kadama munno akumanyiira olw'okuba ssebo ye ava mu nsi ndala. Ejjoogo liina we lirina okukoma. Sijja kukulimba ekintu ekyo kinyiiza. Mukola mu kiyumba abantu babiri. Naye nga mulimu ssebo omu ayagala okwewaŋŋamya okwefuula nga yeye mukulu. Wali okozeeko n'omuntu nga mwenna mukola omulimu gwe gumu naye nga ssebo emirimu egisinga ayagala kugiragira gwe gw'oba ogikola. Ng'oyinza okugamba gw'okolera yeye mama. Obuwala buneeno buno obukadaama buno obw'Ethiopia bwefulira ddala nga nabo buwalabu. Bwefulamu nabo nga bumama. Ne kaloka ne kadda ku bakadaama ne kaloka kamanyiira. Naye leero kasanze Omunnayuganda atayagala kumanya. Akagamba enja okukukuba ebinnyonze mbijjemu tomanyiira. Omuwalabu tagenda kummanyiira ate naawe embwa obwo bw'ommanyiire. Bannange tetugenda kukkiriza kujoogebwa. Omuwalabu akutuntuze ate ne kakadaama kanno nako kakutuntuze. Omanyi obuwalabu buno obukadaama buno obw'Ethiopia bwefula bwa kitalo. Jjukira kye businga bakadaama abaffe bo bufuna ssente nnyingiko. Ate n'ekirala amateeka mu nsi zaabwe gakola nti bakadaama baneeno bayisibwa ng'abantu. Togenda kukeera ku makya ng'oli muwalabu olete kadaama mu Ethiopia omuyise nga Munnayuganda. Ziri ensi zirina amateeka ate gakola. Abantu babe babafaako. Ne kati we butunula ne bulaba nga Omunnayuganda gwe batta, gwe bakola biki, gwe bakuba, buli kaseera yabeera mu kamera ng'akaaba, bulabira ddala nga bano basireevu tebalina makulu. Nene kerabira nti nako kava mu nsi yaako Ethiopia ne kajja mu Saudi Arabia nga bigaanyi nga tekalina yadde n'ekikumi nga kazze kunoonya ssente Green Pastures. Nene ssebo nako ne kadda ne kaagala okukumanyiira. Ejjoogo ssebo lirina okukoma. Tetugenda kumanyiirwa muwalabu ate ne mukozi munna akumanyiire. Kadama munna akumanyiire nga yeefuula mbu yeye baba. Ssebo kamugambye ajje we basula. Jjukira abaana babiri bakola mu kiyumba kye kimu. Kati kamugambye ajje obuliri we basula abutwala eri ng'ewali ttooyi gy'abaasula. Olaba akamanyiiraako n'ejjoogo. Ate no kasanze ono nga ayina mukkone ku kisa. Naye omulala asobola okukuba ebinnyo n'abiyiwa. Ate kano kagenda kuwaabirawa. Naye kuuma mirembe. Kuuma mirembe n'ogamba waayi. Kankaleke kati kye simanyi. Nene embwa ya kadaama ng'eno Ethiopia bwe kumanyira n'ogikuba bakusiba oba. Nze mbuuza. Eno embwa ya kadaama Ethiopia bw'ogisamba ikuba yo si muwalabu. Bakusiba oba. Temulabe kadaama eyatimpudde bakuba babikonde ng'onyumya gwe kadaama. Si. Mukomye akamanyiro Munnayuganda ajja kukukuba. Buyina olugezigezi bannange. Buyina olugezigezi luli olusooka n'olusembayo. Bannange obw'Ethiopia. Ate n'obulabira na wano Uganda. Ssebo ne wano Uganda buyina olugezigezi buno obukazi. Naye ffenna twajja kunoonya 10. Totuntuza muntu munno nga ggwe alowooza nti ggwe gye wava byali birungi nawe gye wava byali bibi n'osalawo oddukire Uganda ofune 10. So weeyise ng'omuntu. Weeyise ng'omuntu tomanyira banno. Kitegera ekintu ekyo. So byebyo mubyerabiddeko. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera. Njagala okubategeeza nti Haji Mukisa Karim wali okuba nti ate akulombereddwa. Oyagala mwagalwa, onoonya mulimu, oyagala kugenda bweru, bakuloga, bakusiranya bizinensi zo, mukyala wo yagenda, omwami wo yagenda. Kwegamba buli kizibu kyonna ky'omanyi ekiri ku buntu ku bulamu bwo nga kyakusiba akulombereddwa nga akozesa ekitabo ekitukuvu ku Ruhani ne bisobola okuba nga ate bivaawo. Munoonyeko ku nnamba z'essimu z'olaba awasobola okuba nti ate akulombereddwa. Bamuyita Haji Mukisa Karim. Mukubireko asobola okuba nti ate akujjanjaba. Mbagala nnyo. Stay blessed. Peace and love.